Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. ebyokwewunda nga bikunkumukanga bitole naye mwana muwala talinze ebyo waba omwana muwala watuka n'agamba nti ajja yajja abange tebabirinda naye nno ssebo metro waliwo omulenzi alino ne maama kyankoonako nabo baaliwo musike mugweko mu kifuba omwanirize ate bwenfufuye mu kifumire gawuliramu awo akafuba bakozese bagenda okusaba olukambo lwalubaluba lw'emukyayi mulamu nakulabirawo tewanjagala nze ekyayi omunnyimi olna yakabera obugere omuganda akiganda baza muhaaga yogere buuki oli atutumye n'atugamba nti akwagala nnyo 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 era kyalina okukola era omuli mu mutima buli wotambula bwoti otambulira mu mutima tolwale era n'atugamba ti mu bonna yegwe gwasibidde ulina engalo n'atugamba tali kukyawa era naawe tomuyiwangayo tomulekawo omwana ona njagala nnyo kate bangi kibaluma ekikusa bangi naye bambisabisabisalere munongo mwagala towuliriza ngambo bali bakusubya ebigambo ebingi nondaga ntyonjagala nangere nguma mukwano umutima munda wasala wabaloga akwate mpola nali mutabadde tekibikwe balinyo balirejala nje n'omugole bannange kino ekika kirungi okola mwaka ku mwaka mbafumbirwa kale ne munnaye anjagale naye mama alina akayindo bambi anyumye bulungi nnyo enengeri gyamakinzeemu ka white k nakate kako red ate nali bulungi kyebaleko mugole nawe kyebaleko oli otya tindi onyumye alabyeko mudabiramu edabiramu egambe enyama tinyumye nnyo olowooza bebi bw'anaakulaba agenda gamba bannange simanyi nakumanya oli mumulowoozako nnyo bannaye mwana gwe nkulowoozako yanguwako gwekulingiridde gwe bebi mpoowagwe nkwepikira bwona nkwatako gwomanyi omukolo gutambudde gutya omukolo tegutambudde bulungi kyonna kyonna kyenabagetinga okuba ku mukolo gwange bana ekituukiridde nkituukiridde kale ddiya kaakati omukolo gutekedde ebbanga omukolo kiyo emyezi 5 kinagubera mulungi bana emitima guba mulungi nga
mugayaza bonnanyinga kati okusinga omwami kale yankolera erinnya n'omukyala kyeya omukyala kyeya mani nalo okitegedde obayitaka mu katale bagamba batya mukyala kyeya si mu katale gokka buli wamugayaza yonna mukyala kyeya ebimpanguza okusingira ddala kusirika sherita kusirika mama nga wakugambye nze ne bwonkola ekibi ebiseera ebisinga nsirika ate nenkusanga nenkusekera naye nga kyannuma naye ate nkusekera kati kagamba okusirika obwo mpangulidde kusirika mwana nfe ate nga nkyafumba mutima bannange gwe wennanga oli eyo nga buli yonna efikira bandi tetawaana ono omwana akigadde ayagala baby buuki ebilizi erinnya lyakuyita my boss we ate nga yeeyo yandibadde ebirungi bingi byokola nga boss we nakutongoza neninyisa eddaala akayimba kenvuweereza baby ronald akayimba ka morini natuma kagamba kwagala nnyo mukwano kimanye siima nnyo ebirungi byompa lwange ndikukolera ki okukwebaza omanyi kusuubiza omwesigwa nje kuba mwesigwa mukana bali kwiragala mukaba Delta TV tukole nkwagala nnyo mukwano obujja tubale tulira omugolo musalanga yogera kucheya yono eruba chairman mumufanana eriyo abantu ng'ebitiba bibafaanana sibyetecheya nyabo osibete mushamita bane wo bali kunyuma ate wo bali kujja ku mukolo bagange bali kujjanga munyumye ne kunyumye yobera kwakwera okumpi toina kiba kiwedde takala kwata kiba kiwedde kimu kiba kiwedde ekumbi kiba byo byonna amanyi yanze Mbowa Ronald nga ndi mutuzo we Gayaza nga chairman Gayaza basinga kutegeera batya kati abala abagamba ye waffe bakutegeera batya kasogamba chairman Mbowa obutuse Lydia mukyala mugumiikiriza Lydia bina byayiseemu sina kyo somusasula kiralo okuleka kino kuba ebyayiseemu abimanyi kiki kye yasinga okukola ekyakuleza ogamba naye omuntu ono ye mutuufu mu Lydia muwuliriza Lydia afaayo ate Lydia azimba naye olanga olidya eddaala ligena lirinnya kiba byonna bifunye olina Lydia wange kugamba kazi enkigale kigwe mugambe Lydia wange nkukimye ate nkutwala era nkwagala nnyo era ogenda kakasa ddala nkukimye nakakasa kiriko ekigambo kya maama eki mankima Lydia yaŋŋamba omutwala naye mutwalire eddala era nankakasa maama Lydia mutwalidde eddala mukimye basanyusiza abazadde mbasanyusiza kyenkakasa ddala bajja kusiima enyabo omukolo tolabeka stress abaami abamu batuka ku mikolo nga balina stress banange teri stress lwaki nti nkoze emikwano sijja gandi guno mukolo nkukoze enganzi n'emikwano gyange mugambe congratulations mukwate mubugalo yakoze mukulu wange akoze nakibadde ebbanja ly'amaanyi amanya ganje bwabi Alex ono mukulu wange akolaze example naga kibadde ebbanja mutima nange ndo kikolera era okituukako agamba baby girl wo gyali ab'emugumu obudde bwonna kituukawo mutima obudde bwonna mukyala wange ona gy'oli bamuyita Nanjebereze eki kino kikulabiddeko ekizampo nawe kiddako gwe obudde bwonna
Mulenzi alina obubaka buli bwayagala okukwasa taata ng'akwebaza nga taata. Abange mukulu mungereza amaanyi omwana mulenzi yeebazizza. Ate era buli ngeri emu taata bamanyi nti ekyambalo eky'omuwendo kyetaagisa muwe ekyambalo kye kino ekiva emmende. Ne bugyendera mu maaso eno baaba pikica zogezitali kiyo ng'ekisaba okulaba nga tuga ekiseera ky'ekkanisa obagamba nga bugambe nti ebyange nabifuna n'okugira mwe nzijidde kakati n'ensawo togirekangayo naye kyakwongedde ebisi besima somulola enkoko seggwanga oddako nayakoze ku keeki naawe teekateeka kyeyogerere muko kwasa enkoko eno nga nkusaba mpe mukyala mwannyoko Bukirwa Lydia abeere mukazi wange. Mulundi ogwokusatu yazze ng'ayambadde ekiteeteeyi kya black yafulumya muyimbi we n'ayongera okulaga essanyu. Congratulations Lydia ne mwami wo Ronald mwebali kuleta mukolo ku Delta TV mwebali nnyo na kunyuma mwebali na kwagalana. Abantendo kunyirire nnyo tebamanyi kyama kyaffe bafa kuwozonyirira olinga ekinya kati nve kugwe ngende kwani atamanyi birungi byendyazi n'embeera za laavu mwana gwe gwazitegeera gamaso gamyuse omanyi kyendya munange olukimpa bwoti nezikakana
kwaisewo bwe kuba kutumbira mu bire ogwaffe gusingako w'ennyonyi ku kiraga ekizungirizi waliwo oluusi wompembeja nga tuli mu mukwano zenanganinga omwana omuto zenange njagala omanye bwe tuba mu mukwano olinawo wokwata negweddalu olunaku lwesunga nnyo loliraga emikwano omwana bannange yandyawo omwoyo njagala hana kuva leero otegeere olimu ebika by'emmere yonna njenja nesiwankawanka omukwano gwo gwansesera dda Mukano programu ya fewe wede na ife yafu wano ku Delta TV tesobola kugwa nga tetusobodde kubeera nga tetukutuusako ekyasinze tusanyusa mu mikolo gyonna emikolo giba mirungi naye mubeeramu akabeera kasinze okukyamula bwe tyako twakatuuma ekyasinze tusanyusa wano ku Delta TV mu programu okwanjula n'embaga leka tukutuuseeko dansi w'omugole webale nnyo omukwano era nziba mukama katonda akusasire mu kyosinga okwagala buli lwobeera nga ate olaba Delta TV tukole programu yo ey'okwanjula n'embaga si yaffe wabula gwe kennyini omulabi wa Delta gwagifuula ekyakabi noleeta omukolo ku Delta n'olaba omukolo ku Delta n'obeera ku Delta n'okuba amasimu ku Delta n'osharinga nga gwali mu kutulaba ku Facebook live n'obuulira banno nti banange Delta TV yekyasinze okulaga emikolo banaye ndi kusasula ki mukama katonda akusasire mu kyosinga okwagala tanafuna mukolo tofaayo saawa yonna ojja gufuna ate era nja gubeerako kale ne munnaye nga maliriza kugamba nti nga tonzijja wakato Cell Center ate era negamba nti Gomesi Maria's Bride yazinyambaza ayina Gomesi ennungi yakyasinze yaliko mirembe gikyuka kati Maria yaliko mu Gomesi kale ne munnaye gende wa Maria's Bride akwe Gomesi ennungi wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 ate era aliko mu kyagawuni ye City Bridals emirembe gikyuka muve kubali nti gundi yayambaza mirembe giri gawuni bw'otagijja wa City Bridal banakwogerako batya onafaana n'otya bannange wamagende wa City Bridal akwe gawuni ennungi base dresses ennungi flower girls dresses ate era ng'alina n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa ku Kamukamu Plaza Quinte Road edduuka namba GF34 Charitas ya clinic nayo nno yeeriko tulinawo akawano ku Delta era nga munaye kugamba nti jawo ku Charitas ya clinic tukoleko enviiri gwe omugole jjano tukoleko ayagala okusoma eby'enviiri jjano tukoleko ate era nayagala booking omukolo ku Delta TV kubanga yeeriko yerinawo akamu mikolo Delta TV tukole nkwagala nnyo maliriza nkoze ne William Ndawula ate nga Simon Bachayita naye wali nnyo ne mukwano gwange Umaru alaba Delta TV yegwe mukwano bye bye obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza